Abaana bakwasika amayinja abafangoni bayiseewo bakuuma bakuumi. Oh my god, kino sikirabangako munnange. Oyinza okulowooza nti nno ekibadde ku kitebe ekya NUP kubadde dduka. Oh my god, obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo esayidi eno munnange ku kitebe ekya NUP. Kakati nno wali ebibadde munnange ate bigambibwa wali eggaali ya Alien Skin munnange ekasusa amayinja munda kw'ossa n'embiranyi munnange ate ebadde y'amaanyi nnyo nga bwogezako okulaba obutambi obwo obumu munnange ate bubadde bukutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkutuusaakoko Kengesaha bamukoledde munnange ate surprise wali bamukoledde munnange ate keeki ku mazaalibwa ge. Ngenda kubeera nga mbikutuusaakoko maaso awo. Kakasa nti nno subscribinga kosa ate n'okulayikinga video. Bampite Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi mu byonna kansuke nkutegeeze munnange embeera bweti bwebadde wali ku kitebe ekya NUP. Embeera ebadde ya bunkenke okutwayiza awamu era nga ndabyekoko abamu nno bafunye obukosefu munnange bubadde bw'amaanyi. Waliwo gwe ndabyeko munnange omutwe. Oh my god, tebadde birungi n'akamu. By the way, ngenda kubeera nga nkolera video eyo munnange ate olabe embeera nga bwebadde ey'amaanyi ennyo. Kakati nno embeera bweti bwebadde ebadde ya dduka. Amagye gali wabweru bakuba abantu, omwana bamukubye essasi ku mutwe. Okitegeera? Bwetyo nno mwenanga ate embeera bwebadde wali ku kitebe ekya NUP bannange. Amasasi gatandise Kavule Alien Skin. Baba no banange bali mu kututta poliisi ekuba masasi. Mukama Katonda atusase naye bannange yonna gye biggweredde muganda wange era nga bwolabye tebibadde birungi n'akamu. Actually kankwongereyoko amazaalibwa ga Kingisaha kakati nno bamukoledde munange keeki eno ebadde nga etoneddwako amannya oba kiyite munange ate tayito ez'ennyimba like nga Kiwala kya Landlord, Golole Kubo, ennyimba za Kingisaha munange tayito babadde nga bazitonyetonye munange ate ku keeki eno ebadde nnene ebadde nnungi okamalako obumazi. Kingisaha abadde agitenda wali. Urban icing. Mwana yategeera kibayita keke. Watujja ku bikeeki. Watugobera ddala ku bikeeki. Kyolya emmeme n'ekudda n'onywa amazzi kumala kiramba. Wabikuddako. Yesho. Yamani. Twebaza Urban icing. Keki yaffe ennungi eno eya baatege. Eno keeki bategedde nti keeki yaabwe empoomera nnyo. So bankweddeyo piisi ennungi. Mbayita mwenna ku keeki eno. Naawe aliyo okolera omuntu keeki mu Urban icing. Owoomere keeki. Si zino keeki ezikuza emmeeme. N'onywa amazzi ng'olaba kasikoona akutta. No. Keeki nnungi piisi bw'eti oba bumagayo ba baatedde. Wow.
bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde eside eyo kakasa nti nno subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwe nti